batugamba you're not going out ofe why nemba gamba ku bintu seko byonna mu kyatwetaaga wano kindly let me go siri mu right senses zange right now mundeke all I need is to go back home and relax ti ekiriwo kati musoke mutwe simu zamwe ezo mmala okudilitinga muki footage oyo nemba gamba it is too late simu yange tenakwata kuki mubiri abalese yabadda streaming live namba nja kufollowinga kubanga I'm telling you something nienda kufollowinga course case eno provided mukama ampadde obulamu nebo gina ba myaka 5 nja kugifollowinga case I have to get justice chantusibwako bwebanga justice egani I even planned to get an issue with the president. I told Baba Gamanti and Mrs. Omsangoni because Bajjo is his friend. Baba Kololo because they were under back of the other Jabagamata. Mugambe videos is Silabachkola Mola. Nico Jagala Umbudi Songa Chi. Songa Chijaba Wanti. Kumakamunich to the channel of justice. 1.5 years of justice. But you tie up Fukamida. Let the law take its course. Leke bikolwanga bino leka Bajjo afuke ekyokulabirako abami bwe batyo bangi by the way abakola ebintu bwe bityo kitegera bangi abakola ebintu ebifaanagana bwe bityo nga oseera ngoli mukwano gwe bwakugambye tino omuntu akugamba naseeredde no it is not all about kuseerera it is not all about kutula ku mmeeza let the law take its course ulya kafuke ekyokulabirirako leka bamukomerere abalala balabireko nti kino kivaamu kino. Of course I want justice. You want justice? Jagala justice. Kubanga zinjala because nga dobozi lyo lituuke mwaba abantu abalina obuyinza balaba ebintu bino. Kakati nze kyenkubuuza nsomanyiza ebintu ebimu mujja kunsonyiwa gavumenti eno. At times mubagamba nti we anti-government and what? N'ebintu ebimu bino mwe mubituleetera. Kitegera. Kubanga kati nze omwana omusango bwe gutyo omwaka gumu n'ekitundu. Omwaka gumu n'ekitundu. They've been arresting people. Bw'ozolaba negwe njagala ombuuza ensonga ki ensonga ki gye bawa okuba nti omwaka gumu n'ekitundu nkyanonya justice 1.5 years no justice n'ekirala it should not be that nti yes owa opposition alina okubeera ebintu birina okuvaawo because mwani Museveni ye waba ayogera agamba yaleeta eddembe bibumbu bigwa mu ddembe lye yayogerako naye nga tukyali mu ggwanga bwe liti eririmu corruption or police okusaba sente facilitating okukwata criminal okitegeera whereby nti police esobola okugaana okukwata stubbornly omuntu omu akubye omuntu nga balaba okitegeera. Okay, very good morning, good afternoon, good night okusinziira ensimoli mwasibye mutyanno mwasuze mutyate muli mutya mwena abatula batabatuliriza especially mwena abali mu diaspora abali mu Kenya abali mu Uganda abali mention all areas we muli era tusaba mukama agira kyabatukumbira olunaku olwaleero tuli bamukisa tukyaziriza mukyala gubayita Namudu Lilian ogegamanya matu Liliana Namudu mama Namudu manyi enseno nga bwenjiraba nti buli mbeera ebaawo esaana either kujoogerako either kutajoogerako ebintu bingi nnyo mu Uganda ebiyitamu ebintu bibuusa amaaso ebintu tubireka ebimu tebimanyika naye ati betula kikwata ku muntu wa bulijjo naddala wa wansi naffe tujja eddoboozi lyaffe tulabe kiki kyetusobola okukolako kwetu nadda kisoeta olunaku olwaleero recently twalabako program okwali gwe bayita aba Bajjo kyedaka sirimanye mpula bamuyita Bajjo Mukasa Andrew endozi lya sente lya Bajjo nalaba ku mami Bajjo nga akoba empwi akusikasika neŋŋamba owaayi avuma neŋŋamba owali mu lutalo mu studio kiki ennyo ekibaddewo nengezako bigoberera ng'omuntu okubuuza embeera kiki because it went beyond nalaba omusayi gwa Bajjo gutunya ku mmeeza emmeeza zatise neŋŋamba owaayi mukyajja munoonyako ndabe what happened what was it all about kuba ngikikyani kumanyiko kyali kimu nti olinamu element y'abano abaani bana ab'enkyukakyuka ate ne Bajjo tumanyiga muntu wa NRM negamba is it Lutono mu studio NRM versus NUP
ngamba katukukyazeko tubule embere neryetya kuba it doesn't really make sense okuba omusajja okukuba omukazi yeye embeera bannaye abasajja bakuba abakyala babeera they're called beasts mu Luzungu. Beasts. Batulaba mwenna nsanyuse nnyo kubanga nina mu olwaleero amanya gange bampita Namudu Liliana. Natusibako obuzibu obuvuna obwo okutyoboolebwa okujoogebwa okunyoomebwa omwaka gumu n'ekitundu emabega. Twali ku Baba TV nga ndi ku panel twalina topic twali kudiscussingako because it was approaching Women's Day. Yeah. Women and politics ne government yeno government in opposition abakyala tukifunyemu kyo batuyambiddwa tutya yali theme naye nga program yali yagiyita hot plate. Era nga muswafe yali mwami babetamu Ntege yali moderator. So ku pano naliko ne Mubiru James wano nze n'omwami Mukasa Andrew omwami Bajjo. So program actually wali bayina kikwata misana but somehow omwami Bajjo n'agamba ali busy n'atata showing up bayagamba ali munyonyo. So ne tusalawo ebere live ekiro. So munaye ekiro ngenda ku Baba TV tutuuka ku reception omwami tanakola ki tanatuuka nga tumulindako mwami Mukasa Andrew ayitibwa Bajjo munange wajja tusanga ku reception nga tutudde asooka tutako speed nange namushotko nakomawo namugamba obudde bukoze eki bugenze tukole ki tutandike kyava mubuuza bewangambye byongene okubeera namubaluwa tya omukyala wuuyo tyani oyo tugende tutandike ojja kumumanya tugende tutandike nawe saakuntuusatuuza n'abantu bantu bagenda kunfunirako kunesimbirako kunfunirako likes nga batugende time koze ki eweddeyo singa mamwe nokasena omuli omutima gwange nabuza ate mu birwaliwa kale wakiri mu birwa kole ki abeere namwe tutandike naye ajja kola ki ajja kujja katugenda katutandika like 25 to 30 minutes mubiri mwami mubiri nakola ki natuuka ajja so munaye mukutandika batandika nange abambuuza story no mugenda kunyamba ngenda kugezaako katinga kuba sijja kunyuma mwaka gumu mulamba n'ekitundu mabega gonna program. I don't think we have that kind of time so ngenda kutematema mubakitira abantu bajja kufuna picture entuufu kikikyali kuba it's just untold story ey'omukyala ayatuusibwako obulabe mu studio by Fred by Bajjo Mukasa Andrew. Munange ngatandika bambuuza I introduced myself batandika okumbuuza nti abakyala Namudu nsinga bw'ogiraba gavumenti eno eyambye nti abakyala oba opposition kiki musiize nnyo okufunamu ntandika ndoza nayogerayo ebigambo nga bibiri Bajjo yali atudde on the left hand side njogerayo statement nga bbiri kasana mala okubuuza aba introduction
tandika kati munangeega nabali wandese to you get that you want to say kati chigenda kwogera ki oro Bajjo so nentunulira no ndini went remember what is going on mami no Bajjo nganda bamupamparinga yes kanchi ignoringa the fact that namu nenjogera naso ale mulire njogera ye bagai gola batali musoba mind ye tali soba ignoringa nzilengamba use that weakness okumubitinga sisi zamchala alwonzika omweko lesson ngena mu reasoninga bulungi hands down tata so reasoninga nange nzile ndoza atikalecho nesoka ignoringa katiba mungamba soko siko mchala akolechi ayogere nzila mu okwogera tosirwala kubuza ebibuuzo kimu bibiri mpola tugene mpola naye nena nesawa nengane mbadde kusaba ekyo bagenda maaso ne program eyo omvuma bigambo byompita abaana bange bali ku TV sesalange bali ku TV ina abantu bange abandaba bigambo byompita tebiwomba kuyisa muki kama atonde sabina nawe kugamba yanjevuna nnyo yanyooma nnyo yampebula from the start problem ngisire kyagenda mu maaso olwagira ne basooka ne banvaako ndowooza ne balabanga problem ye eri kunze ne badde wa mwami mubiru naye nengera naye bwamubuukira naye ngaamubuukira China bosonyiwe naye omwami oyo lulimi lwa si lulungi nnyo ebintu ebimuva mu kamwa si birungi nabukira noli nengamba it was about me no okay kati wenanga it's not about me noli nesoka nemuma nengamba kwa nalikala nzeka program wenanga noli nengamba nenga nayiza not a coward umuntu tajja kunemesa kyakoze eki kyande sina message njagala kuyisaamu because of course omukyeno bale message alo kuyisaamu eri abantu ate abantu bitwenje bagala okulire eri abantu abalala tumanyi ekivaamu kina kukigenda okuyamba kina kukigenda okutaasa oba kina government kyenempinga munengamba kino kikola bwetu baze mazembanga nenenga njogera nnyo ku bakyala women and fibroids because as a victim so direct na platform ngeza nnyo okwogera ku kintu kya fibroids oyambe ku bakyala banno abatana kituukamu naba call page by the way Facebook tibuli muntu abalina obuzibu abasinga bangi bayambye nemba directing nga basobola okukola obujanjabi because obujanjabi bwa fibroids buli very expensive operation esinga y'okubeera layisi ya fibroids million nga 2 yali cheap fibroids eddagala lya fibroids kiso ate kiso milioni 5 milioni 3 milioni 2 so buli lwatu nomukisa okuyisawo ekintu ekyo bategala kiseewo sira kyerabanga kangume nkoleki biseewo ebyandeese nensoka ne mu ignoringa shonga egenda maaso bwatyo bwamvuma lwakwadde dakika 2 n'oyogera tulianga mpulira bintuuse okuswala kungi okuvuma kungi eno program negenda ngegera bwatyo maaso kati olwagira nangamba okubuuza ekibuuzo it is okay feel free to ask you can ask me anything you want tijagala mpeeyo ensonga bayambuuza zaali 5 opposition zeekoze ezikyusiza gavumenti joba gavumenti zerabi opposition kyakoze kyamaanyi kulanga gavumenti erina kyekyusa atandika musirusiru ng'ono nemwana omusajja gwe kimba nalekera okukola ki okunvuma nengamba nolipin this is too much omusajja akola ki anvuma naye moderator nga akola ki Bajjo bireke he was dilly darling so nezekyali kyamu okulowooza nti hayo naye mukwano gwabwe balina oba oli atya nnyo ono oba bakitwala enkya oba nsanganya okukubiringa mu kyekisintu kyesirishwaro oba omusipiriya wa munno oba something like that balina favors zaabwe nti omu alina okulekera munne nalaba nti favor y'amaanyi probably sijja kiremerako because I'm not sure about it naye waliwo ekintu ekiriwo ennyo nti Nuldin because the moderator ina right stopping a program ina right okugoba kuki kasofu ka violate nete kyaliwo era ne wola ba video eyo ngankuba omwami yali yakwatira pasi mukono Bajjo bireke atakula mutwe ne olaba nti producer yabuuka yeri najja nakwata ki nakwata Bajjo namugamba towalira wano tujja kwanga tukabadira nga bakala namugamba towalira wano tokuba ono mukyala kitegera era omwami yo naddamu nti
lwaki kinjasamira so ndoza yankuba kwasama but ekiranze kye namanya nti omusajja oyo yandabamu obwongo he could not reason with me because time etono nyo gye nayogeranga I outsmarted him namureasoninganga ekitegeera so buli lwe yalabanga nga nina points zendeeta teyampa space eyogera kintu kyonna ekitegeera so munange mba ntandika omunyonyola reason zetano zeyaŋŋamba muweeyo opposition about opposition oba kikyamanyi nnyo kyekoze mu ggwanga ndooza nayogerako emu kati bamba ne muganda naawe kola ki enough give me time nkole ki nayimuka senyenze bibira benanaya bajja tulatula ne mugamba sit ontidde sit nkole ki reasoning amanyawo apwa bamugamba tula to reasoning yena kwa toja sandaji kasi machinetede nebuluwa bako atingaga program ebo dayo no chidaba bako atingaga gagenda mu toilet ku short call musajja yali drunk beyond drunk kubanga tine kirala omuntu batiwola bantu atamidde program jireke oba ye mumuleke out kubanga tulabe kyavaamu violence assault insulting nze okitegeera munange Chiva mugamba okubye era ne mugamba got into this nanyongera olwokubiri era nekola bwenti nangamba Jesus Christ bankoze bwenti naleeta ki nekola bwenti napemeza yonna neyatika bifaananyi mbirinawo nagikuba nekola ki neyatika omusajja alina amaanyi so munange bwe yatika bwenti nempulira obusungu nensituka nemugamba you've slapped me nagamba ate nkwongera so omwami oyo producer linnya nendyerabidde n'abuukayo najja n'amukwata n'abali abalala ne bamugamba Bajjo it's too much tolwanira wano era ndooza video giraba omwami namugamba ono mukyala lwaki okukola akavuyo wano zirikirako nti omwami era yagamba namugamba olaba omusajja woono I remember very well kitegeera munange kavuyo bakabeeraawo ngewalaba kavuyo naye nga mpulira obusungu naye nga tavudde mu kunkuba essaawa naye obusungu nga bulinnye ebigambo ebimuva mu kamwa abyolekeza gwe muntu omu nali ku kibonerezo kyamaanyi nnyo so ne ŋŋamba ndini no what kangize mba ŋŋamba nti kaŋŋende esimu nejja esimu bwe yajja yava ku UCCU nolugamba mbu kati kyekugamba bebanuludini bwe yakola ki bwe yatugamba si bwe yaŋŋamba mwena abali mu studio kaseera kati bakoze commercial break atali ku commercial break nga bamubuuza ogendo kyamaaso ne program bwetyo ngoyina omukyala omuseta ali violated bwatyo meaning they were watching from the beginning nangamba how do you continue such a program you have a woman on set ali violated nosigala nga program ekyagenda mu maaso abagamba goli violate ngo mwina omukyala okay ali violated okay basiyu bamukubira ICCU ne bamugamba ogendo kyamaaso ne program bwetyo ngoyina omukyala on set gwe bakolako violence bwetyo ali violated bwatyo program mani mwagikoze eki wagikansolinze dda bwe yamala okutikala ebiki ne boogera okusimera obulavaako nagamba bano nno ba ICCU be bakoze eki be bakubye Bajjo bagamba esooka mutondere ki omukyala kyetonderako kikimala biki ne bamugamba twerozeemu mugamba bannange then bosi wabe naye nakuba nagamba banaye bosi wabe nakoze eki akubye ne boogera ne byebayogera nti nibo saabiwulira sikyakubaisagala nnyo okuwaayiriza ne boogera byebayogera ne bosi we so now show eddamu nali jagala ngende nagamba linda ati bagambe bakwetondere so show eddamu omwami nagamba kale bino biwedde netondera abakyala mwenna abali eyo n'abantu mwenna okuba nti nyiize nenkuba omukyalo ono munsonyiwe kigambo kubanga I became speechless what could I say at that moment kubanga natunira nendabanga ne mu studio wendi if I can be slapped on set wendi and everything is okay okitegeera sigala omwo and all everybody can say is amwetonde you get my point okay kati nze nga nina kimu mukabanyamye fuluma ngandi mulamu ambano okwetondera nze basikyalina n'amaanyi gagenda mu kugenda maaso na program zaabwe kitegeera baba yogera katona omubiri n'asimbula ne yegendera kolaki
nengamba tugende Bajjo n'afuluma emisinde n'akola ki n'agenda so tutuka okufuluma ne sister wange omukyala golabye yali mu black but webanga nawe nja kukuba batugamba you're not going out ofe kwaye ne mbagamba ku bintu seko byonna mukyatwetaaga wano kindly let me go siri mu right senses zange right now mundeke all I need is to go back home and relax ti ekiriwo kati musoke mutwe simu zamwe ezo mmala okudeletinga muki footage oyo ne mbagamba it is too late simu yange tenakwata kuki mubiri wabalese yabadda streaming live era ne mugenda ku page kati because abantu babirabanga nga bankubira abamanyi ngaba mbutu bagamba abalese abayiseeko yabadda streaming live simu zaffe zizo nothing ate simu nembaga ate musakusigaza simu zaffe ate temujja checkinga simu zaffe because already ebintu biri kuki social media everywhere because mubiri yalina munenga kwali recording it was live streaming live Facebook ngira balaba bonna because abantu bakubanga Lilian chiche kigenda maaso sanga wakati simu kigenda nembagamba we have to go nemwe bwe naze nasuubira nti ekyantukako program ezo zibeera live ne UCC yenyini regulating buli kimu ekyo suubira nti police yandibadde wansigirize na Bajjo ku kikolwa ekyo because if it was like in Europe uloza Bajjo yandibadde okusuudia no police yandibadde mulinze ki wabweli munaye ng'agenda eventually nga nabo batwekamiriza abasimu bagayitiŋŋaana oluzagagamba mubaleke tugenda naye ng'ampulira nfe obusuulu ng'ampulira nfe ennaku bannange teri kintu kibi nga kujogebwa teri kintu kibi nga kutyoboolebwa teri kintu kibi nga kubeera assaulted in public muntu n'akuvoola n'akuvuma Bajjo it does not matter who, by the way. It does not matter who. Yeah, by the way. Towards Women's Day. Thank you so much. Now. Miaka mingi we are celebrating Women's Day. We have women MPs. We have ministers who are women. Tutwina ba women activists. Teri atala na chintu echo. Chitegera. But everybody went silent, by the way. Everybody went silent. So, ngane wa more olunaku enkeera to relax because that happened on the 3rd of March last year. So on the 5th ngine ntinda ku police ngazigulawo file fane na for omukyalo mwe yali abirabye yali ku counter ti mukyala twabirabye koze show yes ngabanzi yako statement ngabangamba okay go bichi amagamba iko kati what next kwa nalimba subira oba no kakasolingi bena akatiniye oba kumukubira nemagamba naye at least mumukubire kati wava namagamba naye kati omukyala n'afulumamu nagenda nayogera ne boss we so ne bampita mu office nga ina ngamba kati soko gende wa police surgeon because that is very okay because nali bafunye ne black eye slap yemwe nafuna black eye ne red mu maaso actually ne liso nga musana forcing slap zaliza amanyi mukwano but slap z'ekisajja ate zotetegekedde omusajja yala naye mwami Bajjo thank you so much munange nga mugamba naye mwami mukubire bamuyite abamukubira ngasinagenda police surgeon so munaye bamukubira excuse me bweyamukubira nga mugamba mwami Bajjo jebale ntikali because I had his number tijebale ntikali kakati ndikubidde okuva ku police station etinda olw'omukyala pati ne bwati tamuguziza wayo tukubulya kasiya namwe tamuguliza bibi malaya mukola kyamukola amugamba twali twagala ku statement yo nabagamba omuntu omu ayinza okuzwa ku statement mu Uganda wano IGP eka kyokiddamu yagamba IGP eka yayinza okuzwa ku statement Inspector General of Police exactly omwami ochola yayina omujja koki statement nawe ekyo nagamba ngenda police surgeon nekoma nendeta buli kyebaali bantu nengamba in progress kubanga ngazeewo engeri gye nali ndaba mu keesi yange nga mmanyi nti omusajja it is very obvious bagenda kukola ki okwata bamuzeemu empisa mami yangamba nkubuulire this case is sensitive ngamba excuse me akanula n'amaaso nemugamba how sensitive is it Mama, you know this guy now, he's a guy to the president, a friend to the president, and now he's nemugamba see what so if he's a friend to the president, but now they are assaulting people. President yabagamba bakuba bantu.
Namugamba, I think even the president would condone such behavior. Tikatikale linda kona afulumewe. Nagamba, I know that you're going to see. Nagamba, okay, we shall call you. It is okay. 1 day, 2 days, 2 weeks. Nanzira Gamubugumye. Nagamba, hey, what's up with my case? Chani ono ngamwe yanjulira. Nagamba, ha, kaira yo eri kukira road. Konze, kale, it's okay. Nagamba, ne nambe yo, kubira omukyalo oyo. Ye OCCID Chira road. So that is very okay. Chala Gamubugumye, nagamba, can you meet today? Nagamba, no, probably not today, tomorrow. Call appointment. Ngangina kuchichikira road. The following day. When I took a young man, I tell her to get an office ya DPC. I remember me even after some days. But to get no story. My challenge is here for that to Mutujangendo, you know, could have a story by a Makabumunich or yet watch together. So, no story, and you're not getting a video. If saw you, may his soul rest in peace. The man I didn't know since no, you call him. Munchalo Yagamba. No one in Mupano Wang in a similar. Then dips in a way, you call him. Gamubugumye, one Bajjo Bareko. The Bunity Gambocha. Chibuna, Gweyakubira. I saw an Amgamba, on the other side, the Jonga said, call was a friendly call, it was not an official call. In my presence, Akasente, I was a Jakuwa, Chikari. No mchala wano musango bwe kuti nebo kuti twagala ku statement here bali kati kizeeyo what we agamba because simu zabena ga cloud ngani nokuwulira tent yes tikandabe yakujja week ejasiriwo olondo that is like a Tuesday na promising next week so this was like don't you worry again okole ebibyo we will give you a call. Wiki bidi ngazigwako satu mwezi nengera kuba masimu gonga kubye so ngakola chi ngaba ngamba tetumufuna ngano munanga the man is proving to be stubborn agani okujja chemba mubuza naye mwe muri police Bajjo agani okujja mulinda je umusamu gomuna babwe mutyo oba tineche yatwade twagala tugende naye ku Baba TV aza na mala dokola statement yake mama mwino genda ku Baba TV kusini bade mayimu akola chi mama la dogwa zikale kuneta agadi nti tomorrow ngatuge kera ngenda ngatugenda ku Baba TV bambuza kusine prime kusine bichimu ekyali wali otuddewa ngabo bimanyi ngamba bulira tani yaliwo no boti say yaliwo nolidi ngaba mujjako statement ye omwaka yogola byo yali mu t-shirt ya white mu video yaliwo mba yali kumbaga ngagamba ajja kujja next week. So na yendo I think your wise statement because we never was ngomwe ngamba the police do it so zikali. Era ninda nekuba masimu kakati waliwo guy baba Peter Bills alikusia idioba headquarter chimuli kubira ko mwami oyo awo nakuba ngolo bakwatira Bajjo ku CID ojukira buli bamukata kwa ku CID ne bamusuza nawo bayino bamusango chi so magamba now this is another chance majabadde ngaba buse ali ku CID katika tukubira omwami ono ichi but now muntu mumunonya mumwegayirira CID bakola chi bamuyina lwakite muntu alayo file yange nafe ne tutandikirawo abachirupanya bajongera bakola chi bakutanga ke CID tenda chiboze chi tenda chikoleddwa teina zentambudde nempandikira kati waliwo gayira gwe bangambako they referred to that guy bamita Simsizi ali ku CPS nene mukubirako oyo yena ngambako yebeta ka facilitation ya mafuta nesete zokuwa abasirikale ba mu field bagende bagwe cover banonye Bajjo ne mugamba kamoyo government ba facilitating it is not me who is supposed to facilitate you kubanga nino musango na mo kitegera kubanga nina omusango gwe nawo wabira you try actually I did a recording here najua ko mwami enanga tanuyi bajina kitegera ngagayira sabase they did nothing. Sino twagala ngana mwami tanu yine njokira ngane mwami enanga mwami tanu yine atukanga tachada mu messages zanga zignoringa ngane mwe kubese mutakola chi tazipata so somehow enanga babya bada engage nga mwami enanga togera yogena ne tunyumyaye number hope so now they tell me ngal mungu ya luko isijire ne ngamba you call the CID new boss ya pale number mwami magamu ngatogera ne oluku yangamba ne wandika chi amabolo ansi idine eche chimu che yangamba so ngakola chi mpandikira IGP
ne omwami magambo yo wa CID nga baluwa zitwale nga bazi receiving achi bulungi kati nanga ninda okitegera nazira mu CID omwami asdot CID CID commander mwami magambo ngazira mu nga mubuuza ne messages zina kansa ngamba how far with my case yazira mu amali zo police is following but for how long are you going to follow kese nenge kuseyamanye nkochi evidence wecho nabo bwatyo olumutadamu messages olumwadamu ngajogerera ne mwami enanga ngamba we are following kuga kateze nafuka we are following siyambidwa anti corruption kasaba malokuza basente nabo nemba wandikira kitegeera nemba wandikira era bwe naba wandikira nabo bibona babera nga bakubira awo buli kitine saddamu bawuliza nabo. Okay. No less on get chaliko. And it was the story yo muchalo no namudu Lilian ku songa ya bamutusa ko obulabenga bali ku studio nenga kigambwa mukulu Bajjo yamutusa ko obulabenga. So abebyo kwerinda bona nabategeeza yengo omuntu basana zingiramu naye tanafuna yambi. Naye mwe abali ku program abatulaba, what would be your advice? Twalikoze tutya kuba omugezi wa police akimanyiko project nanga ba CID officials bakimanyiko tayambiddwa mwabakulaba anti-corruption bona baba tose ko I even tweet on their pages by the way chekola manyi ku pages ku Twitter ngendo ba ku page ya president is a such replying posts zaabo my reply video yo bwengenda ku page ya president ngoba ina chat tweet is a video jentekayo bamchala na busayi bonna jentekayo madam speaker bonna video jentekayo ochogamba ku bantu abotukuli yala video libanga lina lizize tweetinga awo njaga twagala okubuuza nga tu program gwe nga feva na flash channel Uganda on television what would you request us to do? Of course I want justice. You want justice? Njagala justice. Kubanga zinjala kukozenga dobozi lyo lituke mwaba abantu abayino binza balaba ebintu bino. Nese njagala nkubuuza ekibuuzo. Omwami Bajjo baba anyo omwenge bwatyo. Atenze olama ngamanye ekintu nti omuntu kyakola adanywedde omwenge yebe embeera ze ye nature ye baba asobola okunkuba live mu studio bwatyo. Ngade program is streaming na nkuba chi ekibeere wakaawo ba housemates awaka muchala oba ku bantu abalala abatasobola kuvaayo nganze so nze njagala justice njagala omwami Bajjo nzembe ekyokulabirako omukono gwo oguzitowa gusobola okukakana because waba ayango crazy omukono okukuba ukakane kulekera okukola ki bulooza abantu bameka banakwata mwana kajja banavaayo sino gemplaga bagamba nti bawa full figure yoyo bwembiwulira nekati njagala ombulire ba waitresses nga mu mabaala bakola ki because abo bona they are human beings oba waitress oba house girl that is just a title it is just a title era buli muntu deserving a respect ate buli muntu toyina right kuba muntu kuba muntu so njagala ombulire nti bwaba asobola okukola ekikola bwe kityo mu camera ngati naye akimanyi nti waliwo camera because baku bino byowulira nti yakoze ekintu bwe kiti ne bamukwata nga talaba video but naye nga akimanyi nti camera zintunuddemu ninafuna gatisessuka nakuba omukyala live olowooza ki ekibeera ewaka kikibeera mu makuba eyo gyayitira kikibeera eyawantu awalala wonna wakola ki watuula so omwami ono government because the mwami kusebe nti mu kamera eno ng'ayogera nze wena wenzize ntuuka bakugamba abamu the case is sensitive, he's a friend to the president, so meaning buli muntu atuuke wa president buli muntu yekuba ekifaananyi ne president alina right ekola kyayagala kyonna nagenda untouched mwaka tenjagala ombuli mwaka gumu n'ekitundu Uganda police has really frustrated me bawa nsonga kyokubanga Bajjo tebamukutte bwenjagala ombuli ensonga ki Uganda police negwe bagambe nti nno boy nayitawo wali abale nnyo ebintu kibyesiba njogera kati olaba ekyabadde ku gundi ya jaka nogera kulaba bebakwata abantu okyanda batabirimu by the way negwe njagala ombuli ekintu kimu Bajjo is all over buli wamu abeerawo ng'avuma abantu ku mativi akola ki goloza police tesobola kukwata Bajjo baba baagala so now somebody tells you, what, he's a friend to the president. So what if he's a friend to the president? Does that mean China will jump like Barat? Live in camera? Yes, you're the President Museveni, the supporter of the insulters. So what if Ejo, Chichituka Kumuala way, Chabachikoze Natasha? Over we back in Chagwalaba,
mukyala wo gwe bakubye batyo maama wo sengawo kitegera y'omuntu nawalkinga freely mwaka gumu n'ekitundu with such evidence kitegera so recently era nga nze omanyi ntabuka boolyawo otabukamu nga bakuyita ku masimu so luli KPM nga bankubira nga bagamba come to CPS I think it is a month ago nga ngenda ku CPS was it room 76 era baziza mu processes okatulabe biki kati ngira katumukubira yafuka katumukubira omanzi kyendayo police pleading with Bajjo bali ku Maseya Bajjo kitegera baba okubira nga gamba nja kujja ku Friday I think it was a Monday nja kujja ku Friday nga asirika ekera nga nkubira oyo omwami CID ali kubamuyita muchukuru banji meetings embeera bira nga mubuuza naye yesterday was Friday. By the way, you've reminded me. He did not come, let me call him. Really? Nemugamba na ye tampata imukumubuza. I know what you're going to ask. Not as I'll call you back. So a month ago, twali ku CPS. Eyo KPM mu office zabo yowagula. Pakati. Necha beza case never pakantinda. Necha ngetamna. By the way, nadirayo kawuba waliwo nadirayo ko ku Chira Road. Fairo nenjibuza bwe bangamba eri ku regional. Nembaka mate regional yano nyeyi ochi. Nebanga mate munange tukeza ko kuyamba. Ati we yamala regional ati ne komawo ne banimba na konti fairo eri mu court. Okitegeera. Byo nanga bajja banimba buli ayagala actually akulimba chiche. Okitegeera. So nengamba nja ku following. Kwanga I'm telling you something. Nienda ku following cause case no provided mukama ampadde obulamu. Nebo jina wa myaka 5. Nja kuji following case. I have to get justice. Bajjo aina okumanya nti aina okugemebwa Bajjo aina okusasula ekibi kye yakola kitegeera so nze ntambudde nkubya amasimu kitegeera so rasema ku CPS nvayo tumaliriza mamukubidde era vuza pata we yerimba mupande na kubire simu kwani abitex ngayagala tu meeting tukole ki tutule atabitex abingira mu ngani ate ko kubadoza ebamukubira ku CPS bali naye obandoza namugamba ko bakubira omukyala obachi obandoza so kumugamba eno what case eno ndozo girisiza nyo so akubira we meet bichi era ne mugamba binali mugambi but of course you don't expect me okuva we evident ngene ntulinde Bajjo kumeza togere techikola makulu yirwa cyo mwaka gumu n'ekitundu bamala kukubira ku CPS nodi okugamba mu kwano yako ki so nzize mbona abona ne Uganda police kugamaze yes police mulimu abalungi benza njogera nabo nenjagala ombulire case ngeyo nti ayogerera police ajimanyi luko esire ayogerera ki Kampala Metropolitan achimanyiko komanda nsia ida achimanyi Freddy Nanga knows yes yachimanyi buli nyo case achimanyi buli nyo kubanga lone we yangama titwabade mukono muri treat case yone bajireta netujogerako even the message nefuna munawo bali ngamba ready era nakyo nekikola ki ekikomawo nezi teri mu police kati atamanyi case by the way kwa jagala ombuze yani kepi olane mwami kafero yali KPM yamba ku yali ajimanyi kitegera so buli muntu mu police justice delays but why should it delay kakati nze kyenkubuuza nsomanyiza ebintu ebimu mujja kunsonyiwa government yeno at times mu bagamantu ya anti government and what n'ebintu ebimu bino mu bituleetera kitegera kubanga kati zumana omusango bwe gutyo mwaka gumu n'ekitundu omwaka gumu n'ekitundu gumu n'ekitundu siyambiddwa kati nzo oyagala njogere kintu kikulu government yeno njagala mbulire tudde mazima Wachicho yagala ngamba abantu. Tujina ku kalungi. Sijina. Obulungi bwa government si kuba nti ompadde sente, si kuba nti simanya baba tabati akawobo. No. It is not all about that. Nebintu nga bino bifula government ennungi. Bwe njagala ombulire nti singa Bajjo yakuba tugambe speaker nga bali mu kale speaker nkiwanvuyiza nnyo. Kala kuba MP yenna. One of the women MPs aba movement. Goloza singa ali bwatyo. Singa kese echali bwetyo. Wewa kujoza. Kujoga. But now leave alone the parties. Because you're not sure ngamba, but because we are opposition. Yes, I'm opposition, and it is not that inti. It's not a crime. It is not a crime. Naturally, it should not be that inti. Yes, or opposition, I know where I know kuwa. Maybe to be no kuvawo. Be no kuvawo. Because my Muslim you about yogera, akamba yalete dembe bibi bigwa mu dembe yayogerako. Never to chali mu gwanga bwe literi mu corruption. Or police okusaba sente facilitating
okukwata criminal okitegeera whereby nti poliisi esobola okugaana okukwata stubbornly omuntu omu akubye omuntu nga balaba okitegeera whereby nti poliisi erina ne guts ezikugamba nti what he is a friend to the president so kati meaning nti bajja asobola okutta omuntu because he is a friend to the president because he has once met the president okitegeera si papa wano yalinga ati si papa yagenda wanenka mu mukyala akuba amasasi mu bantu you remember walabako omukyala nalweso nga avuddeyo ku kikonde emingo baawo she did not say anything nate bamala okukwata si papa wano nga baswaziza she comes out nadinayinga you know what he's not part of us all along the odi ono omuntu simwagala mbadde mu fightinga the same will happen to Bajjo. It is the same thing that will happen kubanga tugenjagala omuwulire nti nze bamukyala nakalema bonna ngakyali anti-corruption where is that videos by the way, you know, those are the people who speak direct to the president. About direct. Nti ngono okubira esimu. Era basobola okufayisa nti nino omuntu akulembedeko eno tukanda be video. Yes, I'm a nobody. But somehow that video, I know bagira bibona. Nze si kyali tweet zaabo. Actually embassy na kumulamwa. Bogera kiramba tena yo video. Excuse me as a reply. So njagala ngulire as you know Twitter. Yeah. Gochogamba tekuli yalage video ku bantu abo bazaziraba okwa madam speaker njiteekalo okwa president abo bona abantu banange abantu bano si bantu balungi abantu bano si bantu bangu so olumu baleko ku branding opposition tuli bantu babi olumu bintu betogera bitufu biberayo kuwozola they've been arresting people wozola ba nikwe njagala mbuli ensonga ki ensonga kijeba okuba nti kumaka gumu n'ekitundu kyanonya justice 1.5 years no justice neza kusasiddeko nnyo bambi naye simanyi era mwabatulaba namwe mutuoku magezi kiki kituba tuzaako kuba omukyalo okubeera assaulted all the time assaulted okutadde mulimu slaps mulimu okuvumwa kwegamba it's even against human rights. It's against human rights. Listen, I want human rights because actually, I'm not tweeting it by the. I'm not tweeting it up on the video. Na ye ola me misinde. Jeba vude okono ninko echapu kulachi o echabade wa Japan. Nega ze video ba chapa page yawe. Nzibate nayo bazina. Chitegera. So kati ze channel ati kebe human rights. But in cases is attracting attention here. Let's attract. Ati Uganda if you're a nobody. Omuntu akutana kujja ko nedusu ne basamba omulambo ne budde oli kasayisa Ayagala okulisawo naye nga lwaki ebintu ebitibigenda mu maaso gwanga why because we wugama president sinze malina nvayo kulwana abantu okufuna Bwekanya corruption ebintu bingi bibekwase byabalwanya but ebintu bwe biti impunity it is part of the package yabatwala mu nsiko nika kati banga part of the package yabatwala mu nsiko mu mulembe guno it match kubanga byantukako March 2021 in this era nti omuntu akyasobola okuba omuntu atambula free bulungi anatambula nga bwayagala gwenjagala ombulye kyekyo but is a very common figure omuntu atasobola kubula nga bamwetaaga nikugamba mwene musalawo abantu baddaage abantu babonemu ebikola bwe bityo bituuke ku bantu nebakulinga justice just like that you will not get justice just like that no muntu nakwa excuse he's a friend to the president case is sensitive tumanya babasajja balekana nnyo munange ati nange my position yes kave yalekane negwe ngoyimiridde muki mu mazima nti yes ame police constable njoba ndi bwenti ne boti mu police naye kale bamaze ne bangoba because I arrested Bajjo issue ne the yechimanye that it's everybody buli muntu alina okubeera touchable. Thank you so much. Nika kati mu Uganda mulimu abakwatibwako n'abakwatibwako nenga yashuwa Bajjo ne wabuna abaddi I will get justice. Ne buli baddi I will get justice. I swear I will get justice. Oba antya ma justice njabukeri nyingi nzijogera kintu kinansiba nkyogera nze ndio Bajjo muntu gwendopye wa Katonda mwaka 2012 ne wa Katonda omulopye macha nga nakazuka nsoka kulopa Bajjo nga ngino kweba kasema yodo pa Bajjo wa Katonda ala Katonda mungulu. And he told this story y'omukyala namudde omukyolidde nti the truth remains that she's still searching to find the way how she can be maybe assisted
I don't know who's going to assist her, but all her cases, she has already reported them right to the president, right to God, right to all police officials, even to children. Ono sukali wange no position yange wumba magala mundope wa Katonda so na mind Katonda jali muntu otukire kugamba nti mundope wa Katonda na yenze newunya ekintu kisina what really beats my understanding mu Uganda eno nti a woman like me, yes I'm a woman, I can be violated no matter what ndichi ne baba mukyala nti atunda kasori ko ne wabanga atunda fena sigala they all need equal rights. We all need equal rights. This is a government whereby we have women MPs, women activists, oba wapatechi, and the speaker is a lady by the way. Speaker mchala. Omanchi zenine number muweleza videos ezo naye. Yes, I send them to her. Banzira mu batanzira nzimuweleza. Abantu bafuna time by the way munagula kesimu ye. Kitegeera. Era bantu batomenya batamanyi kintu ekyo. Kitegeera. Bantu batono nnyo. Naye kati nyewebuuza women. Abacha celebrating a Women's Day. Nga bakazi bakyayitibwa mu ngeri bwetyo. Why are you celebrating Women's Day? Women's Day is not all about kulya, it's not all about nsako every day wa President Museveni. Kamuzi singa mukuru Bajjo nakugamba wa madam Namuli. Mama nfukamide ne twanze nsonyiwa. Bajjo talina kufukamira. Bajjo talina kufukamira. Let the law take its course. Leke bikolwa nka bino, leka Bajjo afuke ekyokulabirako. Abami bwe batyo bangi by the way. Abakola ebintu bwe bityo. Kitegeera. Bangi abakola ebintu bifanagana bwe bityo. Nga usera ngoli mukwano gwe bakugambye tunayo mutu akugamba naseredde no it is not all about kuserera it is not all about kutula ku meza let the law take its course ulya kavuke ekyokulabirako leka bamukomerere abalala balabire nti kino kivaamu kino okitegeera kino bwokulaba kiriza utinga mu kino okitegeera because buno damu ebyo mutuma tutule ku meza ulya kikiri sitajja kumanya nti kino kikola bwe kivaamu kino kitegeera abantu bameka bola bebe batute kitali kusonge sitalina kusonge botachimanyi nti assault is a criminal case it is ne gola bya abantu bameka be batute be babimaniza ataina na kusamu mu yawo next Bajjo wakola bubyo ko mu challenge empize zirabye kitegeera niyo kyokuba umbrandinze malaya yes prostitution is bad by the way kitegeera prostitution kintu kibi natereri abakikola nati nimbeera kitegeera embeera Snede siche chivumo echinzo kwenyumiriza mu okutuka okuyita mukyala w'omuntu malaya mama w'abantu malaya kitegeera kubanga bwe yakyumvumira naye alaba nti kibi so nze nkugamba ebigambo bino oba myaka emeka oba ddi oba justice I'll get justice by the way ne buli badde oba evudde wa Katonda oba evudde wa I will get justice Bajjo tajja kugenda untouched ajja kufuna ekibonerezo kikola ki ekimugwana era ndikukubira ne kugamba omulabye kyekyo ekibonerezo kimu ku bibonerezo genda kola ki genda kulayirira Katonda ono yatwekweka nate Katonda waliwo ekiseera bwatukana akola ki nakanaabuuza kati ali kabaka ani Katonda omanyize ndi mukatuliki nate mbirivingana nnyo ne mudiri ya Isiraamu abaana bange basiraamu era bakugamba basiraamu nti kusawa y'okufa Katonda wakira n'addoboozi ery'omwanka n'ababuuza ani kabaka era bonna ne babuddamu bagamba kabaka kati yes government eno ne bwenenyima justice ensi ne bwenenyima justice omusango gwange gutadde mu public court buli kimu nkikoze it is okay Bajjo si overall ensi muno n'abenyini abanyimye justice it is okay nasabako fayiro yange baginyima it is okay naye calling upon pro bono lawyers women activists nabwe abali mu parliament abakyala betuwa obululu bwaffe wakikimuvayo ku nsonga efaanana bweti kozi bwangala ngende mu parliament ne wanule waggulu nesule wansi because sobola okuyingira mu parliament bibabuuze nti kiki nti okuswala okungi Bajjo kwe yantuusaako kankukomeze wano bweti mu parliament yamu kitegeera girinye waggulu then kirira buuka bulungi n'obwayo tobalanka ababuukayo bambuuze nti ate kiki era mbadde mu mbagambe ekyantuusibwako bwebanga justice egaana I even planned to get an national convoy ya president. I told her about Manti and Mrs. Someone because Bajjo is his friend. Because there were another back of the Jabba. Mugambe videos is Silabachkola Mwala. Oba Mukubazukuru.
Mwami Lokechi yanumanu ya fire yagamye okwatira Bajjo because he was my neighbor na Lokechi bakapata kutte Bajjo naye nga lwaki ebyo byonna omuntu obituukako naye nze nja kuyingira parliament eyo tebagenda kutegeera bwenjiyingidde ne Kasuku Wasimba agambe muli mu parliament muno ze zino ensonga ezimu ezikola ki ezituluma yes bibi ambulance bibagaba bitikati buli muntu ayingira parliament agaba ambulance. It is not all about the ambulances. It is not all about yes bitu bikulu nabyo. It is not all about kujja kunyimbe kuzikana kwogera ku nyimbe. Unokole yo muntu okutonotono bwe buti. Abantu bangi abali mu mbeera yange. Ngumanyi nti abaana bangi be badifayirize. Nga kese zaabwe zafira ku police. Police ene koze bintu bingi. Kitegera bwegenda abaana bangi this what young teenage mothers abasinga bali positive. Nengo mukuza kyatukawo. Kimusajja mukwata wali atabula butala. Police nayingira mu negotiations ngezo. Kitegera mama kabakwebwe sityo mwana bamukoze ddo olubuto emisango mingi egitudde police ase emisango gy'abantu mingi nnyo kitegera nze nkubulya kwa abana bameka bola ku makulu nosanga omwana sawa meka sawa sate ekyo mu jama atunda pasoli atunda byangu abamu namusanga ziziso omwana musubi nokungamba atyo ekyo emother yes kyo musajja kutusako kinalwa tijali avuga boda bajali akola kwacha boda munja kunsonyo ba misangala mulimu kwa mekukola ki gukwa nengwa examples tijali kuchalo kwacha nenge misanga ejo jakoma ku police ese misango j'abantu mingi nnyo emisango mingi egifiride ku police era batagutwala maso kibayinza okuyambako ekimu ku negotiating na kutusiza ku misango tikakati olaba ate kote ejja ku balina advices zo zibawa misango okufiira awo ye nga kyatunudde ti omusango gwe gusuka police nekugenda ku court talina wafuniramu so alwana nnyo lamenti complainant na accuse bakwatagana kasente kadoyo naye abakola ki abafunako nenge misango mingi nnyo gye bavuluze mu nvuluga nga gye bavuluzemu ogwange lwaki abantu babonaabona bwe batyo abana beggwanga babonaabona abakyala bananga bakyala babonaabona bakutunulira fibroids but fibroids zitira ddala temunanga fibroids osimanyi namanyi fibroids zita zikunywera ddala omusayi fibroids zitira ddala abantu naye nga katuluka tumulamu kuba katumulamu bakolawo eddwaliro eri okusasula okusalirawo miliyoni 2 oba wasizo basatu nomali miliyoni 1 emukitundu kati njagala ombulire omukazi omunaku avudde bupaade ng'omulimi alina fibroids era bafiirayo bayirayo mu byalo gye bali bangi bafa ate tewalinawo yanensa bakimanyi fibroids tebazimanyi bayirayo bazirabanga abudde batawala omukyalo omukadde ono wemukono yagamba nga nti afunye olubuto lwabalongo era tajagenda mutwayo bagala kubba abaana be that woman had fibroids ozimba n'olubuto ne lukomayo eri I am a victim of fibroids zina noonyo mwana ndowooza for like 8 years program era ginyumyako ne kumwasuza omutya negirako kumwasuza omutya story yange ne nange era paka nagamba ninga nenze omukyala yasinze libyano omuntu eyasoma buli muntu akuwa amagezi gage negendako ewomusawo gundi gendako ewa sheeki gundi ekyasembayo eyo bakuteeka mu ntaana nengamba azikoze omuntu eyasoma how does science connect with this nikaza awareness nkugamba nti ebintu byonna bye bandi bakola ki bacounselors mubandi badde basomesa abantu gwe njagala omuwulire ebbanga lyomaze mu mawulire wali olabye ani yali avuddeyo kwogera ku fibroids serious diseases fibroids zitira ddala abantu ne bakutuka ne bafa nina mukwano gwe bamutanga Sarah yakolanga Wasebagala and Sons fibroids zamu nafumusai pandemic gazimba gabero mugawandula buli lunaku mu bito ne luzimba lukinalunga olumu mwana wengi nani gwe wali ovudde nnyo banti bamukyala akyenyi nti bavudde waliwako mu fibroids ninga abantu bafa infertility mumuuza bakazi bubye omukazi mbaga myaka 3 nekisobayo nekisinga bizimbe fibroids ne kati omuntu akugamba nti emulago era bw'ogendayo n'okufuna omukisa ku assessment okulaba dokita ne bakusindika era ajja kugamba genda mu sikaani wali ku ddwaliro bwe tajja kusindika mu yaabo era bwe bamala okukebera agamba olina fibroids owulira era bwana amala okugamba nti olina fibroids ajja kugamba dokita guni asobola okukulongosa mukwano gwe mu ddwaliro bweriki kine bwetaaga Central West kizibu nnyo era ze cases ntono sikiwuliranga nako nti eri omukyala gwe balongosa za fibroids emulago probably babeerayo naye nga kati ebintu ng'ebyo bye basirikidde obiraba kyongambye emisango mingi ku mapoliisi abaana bali raped abaana bali defiled ebintu ng'ebyo
Councillors, women ebintu bibandivuddeyo okukola emisango okuyogerako emisango gyaffe gino n'omuntu n'asirika n'ava mu parliament n'akwata ensawo enatamu nanaddewo n'afumba caayi nagula gate ne bajja ne banywa caayi ne bamubikira balina ne babulooka ku byalo yatuddewa n'agenda n'awayambamu kati basigala bye babulooka ne babanoonyeza wafudde abantu ensonga enkulu weziri zebalina okwogerako era ndowooza eno eri part 1 oba part A because tujja kukola follow-up tulabe nti ebintu bino ate n'ekyokubiri nekira changes ekola tusobola okusigala nga ng'osomesezako abantu ng'obategeeza abangi abantu bakwasuza kutya by the way era bangi basobola okuvayo babandaba kubanga nze abakazi bennaakayamba ndowooza abakafuna embuto okuzaala bawera 40 kyekisa kya Katonda bawera 40 by the way nengera buli oli akugamba munayinze nalinga manyi mujja wange yandoga sebangambanga senga wange yankula bwati Wale sijja kusonyiwa nti nyingi zangu ekintu because yali mu kubyankulya by the way. Kintu kino kyenyumya awareness. Sensitize ebintu wabaliyo. Byeje kyangu ya by the way. Byeje mu kubyandisa. Ninga bachangu bali. Ati kati fibroids zakwatanga basista. Mati za fibroids kwa ukuzala nga mutazala. Zakwatanga basista. Nika tusanga ngomano yenya kukumine nga ina fibroids. Nabane chuketsala nikola abana bayo. So bye bimu kubyangu bya chokola banchingiza. Bye bimu kubyangu. Era kasanga tanke ebintu ebyo mpine zindya. Kwanza namubuza nemubuza government eno kati joli mu kuwagira sawe byo walingo okuma. Tekimanyisa abachala balina fibroids kuba nganze katika museseze President Museveni blocking mu Facebook page. Nabuza ebintu ebyo ku page. Era numuna ngambako of course yaddamu naye bonna abaddamu simanyi bangamba tugenda kukwasa simanyani nenga zisenjogera ebintu ebyo ne bamblockinga. It doesn't put one block. No, we get it. I'm not going to Bagama. Maybe family fibroids and bacteria. Fibroids, they are job with it. She never tell me to open over. Now you tell me I'm not going to pull on Mosa. You have a jacuzzi with a little garden. Never look at the first daughters. Look at the first daughters. Celebrated first daughters. Sente Baina. Tolina wagamba mu church nti mumanyire Sunday no. Njagala tusonde sente. Tuzuye ya bachala bayine ekintu ekitizibu because of course fibroids chechizibu kyabakazi yinga kyokka bingi but it is part of chechiri unnoticed chekintu kyebatayogerako kitegera chekintu ekitayogerwako. Okay, Madam Lydia Ndonza tugenda kutandika program part 2 mujajiraba nga tumaze kula ku follow up omukyalo ono ayambidwa atya eri government era bonna ne security operatives ne human rights omukyalo asobola okuyambibwa mu mbeera gyayitamu ate n'ekyokubiri tusuubira nti abakyala balina ensonga ng'ezo ez'ekikyala fibroids of that kind era ndowooza mukamange mu bwezi bwaffe tujja kubanga ndowooza nga buli tusaanye nga abakyala batudde ewaka obasomese abawe updates kuba it's very very important abantu to be aware kiki ekibatta abantu bamanyi munna abantu ne omumamu kubanga nze ne wako example nze nzalibwa mu Kampala mamange yali musawo somende basomero ga kitante primary meaning tinada even tambudde nina exposure eyo nenange ndakirowooza nko bwentyo by the way I wish you could okay Scotorian yali mpamvu nnyo ti yali package mu ebintu bingi nenda tukanange ndowooza stupidly bwentyo no kutoka ku Kampala kati kulowooza abakyala bameka mu byalo eyo sina mu byalo ku Kampala nina kaza akade kanti siza oinaje wageni wagamba soko gende mu ntana mubende eyo mufano gwange nagamba soko gende ko mu ntana mali proba n'ekizibu buli muntu alina amagezi gakuwa obeera desperate waliwo gwe basobola okutwala ku mukazi mukaddawe kasuli yafa yampa ekiyinja n'ekiti nangamba gendo biteeke mu mazzi obifumbe oteeke mu fridge onywengako mpolampola nafumba ebintu biringa biwunya nga tebijja na nebuuza neŋŋamba naye how does science explain this era kintu Lilian womundanga ne Lilian wasomera ki sokwebakeko mu ntana ofeeko okomera kati oyo mulala oyo owekasubi kati wemana nangamba womala abudwamala okunywa ejinyo lisibe mu kikoyo lisibe mu kiwato neŋŋamba ne Lilian kiki naye kati nze ayogera nawe ndi mukyala yasomako kitegera kati olwo omuntu atasomako otwava omulala nandagirira nangamba manyi twavuwa omusajja mubende eyo abadde abantu bangi nnyo ki abalinga gwe abaana toke batumukubira simu naye nga ngamba ojja kujja balina okupakuliza okola lunaku bwe luti oleeta boarding nnya
ulite simanya entungo ulitoka mtu titubiri fane byantuma wewe bili connected bitya oba desperate ebintu bimuko byerabira omayi muntu ali desperate ekyangule emiri ku mutwe okugenda emubende eyo ayina entaana ye bateekamu endagala newesibaya boarding zolesa ayina abakyala basatu so akusaba boarding nnya zera kitegeera eventually emwe gyesibera ogireka ozite satu z'abakyala ekukozirwali empitirivu so like mara ebijja kusonyiwa ebyempitiri n'ennaku naate bino bye bimu ku byankubya era njagala abantu bamanye tuyamba abantu tuleme kubeera nga era ekiseera kukiseera nti bapolitics oba wati nebino ebintu biyamba ki abantu nti era gavumenti wena ebiwulira kubaako ababundi ababira bajja bavayo bayamba abakuba nyimanyi omusajja nakyabba abantu bangi so you sleep kubanga ina ntimaso omukyalo abakyala nga babiri abakubisibira nga musajja omumanyi nange nagendayo nga webaka kati wamwana ovunde basa asala enkoko namugamba lekeraawo olwo asala enkoko omusaayi atandisa okuyisa mulizo muki musayi nemugamba stop nemugamba sokuzeewo nagamba mangi kyokoze nemugamba ki tosobola kuvayo ku kimu kyono nemugamba it is okay nemugamba nagendese bitwalina wamukano gamba ntugende namugamba gwe toliza nemugamba it is okay bwe mwana bwe yali ambula sigwe wamubuza kati era nagenda nenaaba negamba bati am I this desperate? Kino kyentuuseeko teganegamba nowe olutayina wa connecting na ne science era negamba mukwano gwange okuva n'olwaleero kunzisa okukola ki okunoonya omwana I will adapt abasista babeerayo sigenda kudda wa muntu nina omukyala gwe nagenda kabanaye nina omukyala gwe nagenda kawe namasuba ku pepsi ye yampa ebyoya byemmese naye nga layini natukoba baga makeera natukoba nga sawa 12 15 kusani wetubeera namulago naye nga layini eva kuno neeri bonna banoonya baana naye ze kyenazuula tugulira abantu bamanye abantu balina ebizibu bibatamanyi semunange kati okutuuka mu kasenge sukano nosima layini nosasula emitwalo 5 mbala okusasula emitwalo 5 ate nobeera mu layini notuukayo nayikolakola bwakolakola najusa okutututuko bwekisirusiru tunokola kukaza gyakagundi akaboya nenze mukula bukwanga bwali bwa mmeso bwali bwaki ne bonna bugwa mukowe nabujjayo napimapima nankako omuntu nateekamu kapapula nateekamu akayinja nangamba nayawula obulala nakati bannange nze singa ali wakwesiba yiri zino zana ndibadde neyiri nga mutwalo nga noonya omwa because abasiba bonna bewagendanga nga alina okwekyokweesiba muki kiwato nti kakati omwami bwajja kakati ate omwami talina kuliko sitani alina obukwakulizo you end up failing you end up failing yourself by the way tugenda okutandikira mu program eddako tubagaliza okubeera obulungi menambeera omusaba